بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مروندي ogwagwa twayogedde ku qard contract y'okwewola ne tugamba dafu malin irfaqan kwe kuba nti owa sente munno tuzita sente naye nga tugamba ne mali endala eyinza okuyingira muno giwayo nga qard kwe kuwa emali omuntu mu ngeri y'okuba nti omusaasira n'okumuyambako ku bimukalubiridde mu bulamu bwe yantafi'u bihi aganyirwemu mu mali gy'omuwadde wayaruddu badalahu ataakomyewo ekyenkanankana emali gy'omuwadde bw'omuwa akakadde ka ssente n'akazza ng'akakadde ka ssente bw'omuwa mmotoka n'ajja emmotoka efaanana emmotoka eyo gy'oba omuwadde era ntugamba nti bw'obanga owamuwa emmotoka n'akomya mmotoka yennyini kitegeeza nti emmotoka wali togimuwoze wabula wali ogimuwazise tuli ffenna anzo ko wali ogimwazise obanga ogimuteresezza okusinziira ku mateeka nga tunaagala mu maaso eyo kati bw'oba wakukuddiza mmotoka nga wagimuwola alina kukuddiza mmotoka egifaanana alina kukuddiza wiishi nga efaanana gye wamuwa ne modo na buli kimu tuli ffenna kakati omulundi guno twagala kutandika ku mateeka agali detailed amateeka ag'omunda agakwatagana n'ensonga eno ekisookera ddala akakwata akali wakati wa contract y'okwewola oba okuwola ne riba gye tubali tusomako emabegako tukimanyi nti min anwa'i riba mu miteeko gya riba mulimu kye bayita riba duyun riba ejjira mu mabanja ate nga tukirabye nti alqardu min ad-duyun okwewola oba looni kika mu bika byaki by'ebbanja kitegeeza nti riba awo esobola okukola ki okuyingirawo olw'okuba nti kyetwogerako nayo kiri muki mu mbeera efaananako bwetu naddala singa okugeza omuntu aba akuwola ssente n'agamba nti nkuwadde akakadde naye ojja kuddizaako emitwalo 2 ng'okakomyawo kitegeeza kali kamu 2 oba oyingidde 2 gano ye riba ekituufu kwe kuzza akakadde kamu kati zino ezeyongeddemu zezifuula contract eyo ey'okwewola eyagendereddwamu okuyamba ate okufuuka ekintu ekirala ne kusuula mu kye bayita riba mu ngeri efaananako bwetyo tuli ffenna kakati eyo ensonga oba ke kakwate akali wakati wa qard contract ey'okwewola oba looni ne riba gye tuli mu kusoma oba gye twayanjula mu episode eziyise ensonga ey'okubiri nga nkulu nnyo naye okuba nti tugifaako waliwo ensonga eyajjira mu hadith nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba la yahillu salafun wa bay' tokkirizibwa kuba nti ogenda mu contract erimu ebintu bibiri ng'erimu okwewola n'okugula at the same time for example ekifaananyi kyayo kiri kitya okujja ojje wange nze ntunda rather nze gw'oyagala nkuwole akakadde ka ssente ne nkugamba nti ngenda kukakuwola naye nkugulizaako essimu ngenda kukakuwola naye nkugulizaako emmotoka nkugulizaako ettaka ne nkwata contract ey'okutunda n'okugula ne ngifuula condition oba akakwakkulizo gwe koolina okutuukiriza nsobole okuba nti nkuwola kati olaba nti contract esoose yakuwola terina mutawaana nga bwe twagyogedde wabula kasita ekookeddwako akantu era oyagamba nti nkuwa akakadde ojja kukazza nga bwe kali wabula ojja kukola ki ojja kugula n'essimu eno oba olina okugula n'ettaka lino kati naabanga takwongedde mu looni naye ng'atadde wakati mu contract yammwe eyo arrangement ey'ettabbu nti ogenda kumaliriza ate kino kyagguza akikukozeeko amagoba kati naabanga akwongedde ku bbanja kyekisooka ekyokubiri wadde kali akakadde kalekanga akatagenda kweyongera naye kyangu nnyo okukozesa okutunda kuno kwali mu kukakaatikako okw'essimu oba ettaka okuba nti ayongeramu akasente ke yali badde akwongera ku kakadde kali kansubire nti ekifaananyi kitegerekese bulungi njagala nnyo kitegerekeke so ekibayita salafun wa bay' oba okugatta wakati mu contract emu okugula n'okwewola nga ekimu ku byo kakwakkulizo ka kirala si kirungi era tekikkirizibwa ne hadith tujebe la yahillu tekiri halali
enjogera mu mateeka g'eddiini etegeeza nti kiri haramu oba etegeeza nti kyagaanibwa kibayita nahyo kyagaanibwa. Okay, kakati waliwo ensonga gyembadde nzija nkoonako nagikoonako luli mu episode ewedde njagadde njikooneko na wano etegereke bulungi. Bagambye osobola okuba nti ogenda kuwola muntu ssente oba ogenda kumuwola emmotoka. Abasinga obungi tetulaba nga tuwola emmotoka. Abasinga obungi tulaba nti bwe tuwola emmotoka oba ogenda kutuwa ssente. Lwaki ate nkuwola emmotoka nonziriza emmotoka? Kati waliwo ekifaananyi ekikkirizibwa mu ddiini ate njagala kukikonectinga ku riba ekikkirizibwa mu ddiini naye nga tetutera kukikola. Kizibu nnyo okusanga omuntu ng'agamba nti nkuwoze emmotoka ng'ojja kumuddiza mmotoka aba ayagala omuweemu ssente kati ne kiba nti aguzizza. Kitegeeza ffe tetumanyi kuwola mmotoka. Kye tumanyi ng'okuwola emmotoka mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga mu Uganda actually kwe kukuguza emmotoka ku bbanja. Kyokka ate ffe tugambye nti okuwa emmotoka ku looni mu sharia oba okuwa ssente ku sharia olina okuzza ekigyenkanankana nga kitegeeza bwe nkuwa akakadde ka ssente ogenda kuzza akakadde kamu so obupapula bwennyini bwe nnakuwa wabula obupapula obwenkanankana bwe nnakola ki bwe nnakuwa. N'emmotoka bwe mba nga ngikuwoze kyekimu bwe nkuwola Mercedes Benz ekika bwe kiti n'ekika bwe kiti togenda kunzirizayo yennyini yo yennyini wabula ogenda kundeetera mmodo y'emu na byonna ebya nga ng'efaanana ng'eri gye nakola ki gye nnakuwa. Kati kye bayita okuba nti owola kitegeeza nti nsobola okuwola emitayimbwa ekigenda okuzimba ennyumba geegi yaagyo obuwanvu bwagyo biki byonna naawe nga gy'ogenda okunziriza after some time si eyo gyennyini wabula egigifaanana si ggwe kumpaamu ssente. Twagala kutuuka ku ki? Riba ow'amabanja muno asobola okuyingiramu. Bwe nkuwa emmotoka tugeze Mercedes Benz kanonye emmotoka esinga tugeze AML something wa 320 zikira nga waliwo emmotoka efaananako bwetyo nengamba gingenda okuwa omwaka bwe guti nemmala nenkugamba nti bw'onooba onziriza emmotoka ojja kumpaamu AML 2 mba ngudde mu riba mba nfaananya omuntu eyakuwa akakadde n'agamba ogenda kuzza obukadde bumeka obukadde 2. Ekyo tukitegere bulungi. Nkuwadde akakadde kamu ojja kunziriza 2 okolwa nkuwoze. Nkuwadde emmotoka emu eya Mercedes Benz AML simanyi mwaka 2 something 2 tugeze 29 bw'oba onziriza naye ojja kunziriza emmotoka 2 eza Mercedes Benz after 1 year mu mwaka gumu nga guweddeko. Iyo yennyini ye riba. Lwaki? Kubanga nakuwa emmotoka nkugambye okumya emmotoka 2 mu bbanja eryo. Emmotoka ey'okubiri eba riba oba ogyongeddemu riba. Era kyekimu nze okuwa ssente akakadde kamu ne nkugamba ojja kuddizaako emitwalo 2. Kyekimu n'ogamba nti nkuwadde AML nkuwadde emmotoka eno ya Mercedes Benz naye ogenda kuddizaako rawumu. Ogenda kumpa yo yennyini mu mwaka gumu onnyongerezeeko ne rawumu oba onnyongerezeeko ne wish oba onnyongerezeeko ne Subaru yonna gy'oba ogegaseeko nga yo teyenkanankana Mercedes. Kyekimu nagina emitwalo 2 era akakwakulizaako kakola ki? Kagifuula contract eyo okuba nti efuuse haramu. Lwaki? Kubanga ya contract ya qarud ogenda kuzza si Mercedes gye nnakuwa wabula efaanana exactly mu specifications gye nakola ki kati toyongerako muwendo ozza piece gye nakuwa. Buli woyongera mu pieces oba ogenda kufuna omutawaana kubanga mu ddiini n'amateeka gafuga qarud tuzzaayo al-adad au al-mithl tuzzaayo ekyo ekyenkanankana mu muwendo mu namba wabula si mu value si mu qiima. Togamba nti luli nakuwola anyway kitugenda kukyogerako mu maaso awo nakuwola ssente nga zenkana bwe ziti kati zenkana bwe ziti kati era nze nyongeramu bwe ziti kubanga akatale kakyuse. Awo tetugenda kukola ki kutuukawo okujjako mu mbeera zetugenda okulambulula mu maaso awo. Kansuubire issue eyo etegerekese bulungi. Omuntu osobola okuba nti weewola essimu ng'ojja kuzza ssimu
toyongerako kirala kyonna togoberezaako ssente ate naye tosobola kugoberezaako ssente bw'onaakikola ogenda kuba ogudde mu riba tuli ffenna era nga maliriza era nga nva ku nsonga eyo tetugeza ne tumikisinga wakati wa mpole emmotoka etegeeza okugula ng'ojja muwa ssente mu kifo ky'emmotoka ne wakati wa mpole emmotoka nja kuddiza emmotoka mu mwaka gumu kitegeeza ojja kugigula ogimuddize togenda kumuddiza gy'ovuze mwaka mulamba ogenda kufuna emmotoka empya efaana gye yakuwa mu mwaka na buli kimu ogikole ki ogimuddize eyo contract nayo weeri n'okwo okuwula nakwo gyekuli bwe muba musobola okukukola mu ngeri y'okuyambagana mukole eki muyambagane kuba olwa kaseera kubeera nga weetaaga emmotoka nga weetaaga ennyumba nga weetaaga ebintu ebyenjawulo naye nga tosobola kukola ki tosobola osobola obyekolera later naye nga ate mu kaseera ko tokola ki tobiina okay kakati ensonga endala ng'ekwatagana contract eno ya qarud n'okuwola okuzzaayo ebbanja oba okusasula ebbanja n'ogoberezaako ekirabo ndowoozaako nako tukalambulule bulungi n'ogoberezaako ekirabo oba n'ogoberezaako akasente akali extra oba akantu konna akali extra ku bbanja lye baakuwa ndowooza tukyawulemu emirundi esatu ekisookera ddala antakuuna ziyada mashruuta kwe kuba nti kano k'oyongeddemu ko baakateekawo ng'akalombolombo ku ntandikwa kye tugambye nti eba riba nkuwoza akadde kamu ogenda kuzza kamu abiri kati giri abiri yennyongeza eyo egenda kufuuka riba kubanga tugitaddewo right from the start ekifaananyi ekyokubiri antakuuna ziyada endal wafa waliwo omuntu bwaba nga temwakikkaanyaako mu ntandikwa era temwakiinaako temwakyogera wamuwa akakadde ajja kuzza akakadde ka ssente naye ate ye mu kusasula akakadde nga obudde butuuse n'ayongeramu emitwalo agabiri ekyabamanyi tebakola ki tebakigaana era kikkirizibwa bal mustahab abamanyamu balaba nti kikubirizibwa kirungi okifunamu empeera okuba nti omuntu yakkolerwa obulungi bambi n'ogenda n'okola ensonga zo teyakuteeka ku bunkenke mbw ate osasula bwe ziti kati naawe n'oyinza omwongeramu ekkumi oyinza omwongeramu abamu bateekamu nennyingi ne baddabolinga bana tripolinga sente zebakola ki zebabawa olw'obuzibu bwewakola ki bwewabataasa kati ekyo ekirabo kyoleeta mu kaseera k'okuba nti osasula nga tebakikukakaatikako naawe tewakimukakaatikako nti nja kukireeta wabula n'okireeta nga akadde katuuse kirabo ate tukifunamu ki empeera kikkirizibwa waliwo embeera eya wakati awo nga tetutaddemu kakwakkulizo nti ojja kwongeramu emitwalo 2 mu kakadde ate naawe toleese ku nkomeero ng'osasula kati waliwo ebirabo ebijja wakati kati awo nakuwa akakadde ka ssente naye nga omanyi nga tutambula tuwangaala bw'ompaayo omutwalo bw'ongiftinga ompaddeyo ompereza ku birabolabo abamanyi ekyo bakyawukanamuko emirundi ebiri abamu ne bagamba nti yajuuzu li annahu laisa mashruutan obulabo buno bwenkuwa ng'ate ommanja bwa bulijjo bukkirizibwa kubanga tubutaddewo nga kakwakkulizo nange sibukakaatiseeko oba sibwetaddeeko nti bwatteeka wabula nkuweereza ku kirabo nkugulidde essaawa nkuweereza ku kalaputopu nkuweereza abamanyi abalala ne bagamba la yajuuzu tekikkirizibwa kuwa muntu birabo ng'ataakubanja liannahu lwaki hiila kasobola okukozesebwa ng'engeri oba akakodyo ak'okuba nti omuntu ono omugonzi omutima akwongere mu budde obw'ebbanja oba mukitegedde bulungi kubanga bw'oba ompadde ekirabo nga nze nakuwola oli muntu mulungi okikola ggwe ng'ekirabo naye nga mu mutima gw'omanyi nti wali mu maaso oyagala nkwongeremu ku budde obw'ebbanja kati kitegeeza nti ebirabo bibadde ompa obadde obyongera mu ki mu budde buli bw'osuubira okuba nti ngenda kukuwa ate twalaba nti mu ntandikwa nti riba eri haramu whether ogiwadde oba bagikuwa kati naawe obanga alese riba wakati kati awo ng'oli mu kutetenkanya abamanyamu ne bagamba nti ekintu ekisingako obulungi tokola ki towa muntu oyo birabo
sasula ebbanja onamuwa ebirabo oluvannyuma ku nkomerero oba oluvannyuma. Abalala ne bagamba naye ekisinga okuba nga kituufu kwe kuba nti bwe bebadde enkolayo ng'omuntu eyakuwola mu butuufu bulijjo omuwaŋŋana ebirabo. Bulijjo omuwaŋŋana ebirabo bwe mugirayo mutaako out bwe mulekera kano bwe muwayo zino nga mumanyi nti mukikola ekyo wakati wammwe kubanga relationships zaffe n'abantu zaawukana. Ne bagamba nti ekyo genda mu maaso tolina mutawaana kubanga tekifaanagana nakiri ng'omuntu tomuwa birabo bulijjo olwokuva we yakuwola ssente olina engeri gy'olimu omulungi bw'omuwa obulabolabo ekyo kyanjawulo ku kiri. Wabula ekiba nga tebadde mu nkolayo omuntu tomuwa birabo temumanyi mu mbeera yakwesanyusaamu nti mugenzeeko wano mukola biki agamba nti tekyali badde ki tekikkirizibwa olw'ensonga oba olina ky'oli mu kubala mu ngeri y'okugonza omutima gwe ate kiyinza okubatuusa mwembi ku nsonga ezitakkirizibwa. Ensonga eyo tugimaliriza. Ensonga endala gye tuyinza okwogerako mu nsonga mu contract eno eya qard ate nga nagikoonyeeko dda naye wano kangirambulule y'ensonga bwe tuba tuzzaayo ebbanja tuzzaayo muwendo oba tuzzaayo ennamba njagala kukyogera bulungi tuzzaayo value kye bayita qiima nti ekintu kye nakuwa kyali kizitowa luli oba kizitowa kitya kati obuzito bwakyo value yakyo mu katale oba tuzzaayo el-mithl oba al-adad ennamba y'ebyo bye nakuwa okugeza nimba nakuwa akakadde kamu aka ssente kansubye tukyali ffenna 1 million Ugandan shillings akadde kamu aka siringi za Uganda bw'oba okanziriza tukabale nga luli kaali kenkana ki sacha that wekaba nga siringi ya Uganda erinnye ebbeeyi mu katale osobola okunzirizaayo emitwalo 8 oba siringi ya Uganda egudde akatale nziriza akakadde kamu 2 abamanyi batugamba nti amabanja agagwa mwene gundi ya qard mweno contract ya qard sam amala tujja kulaba naye amabanja agagwa mu contract ya qard tugazaayo mu mithl muhaddad tugazaayo mu bifaanana kibawaayo kitegeeza ngenda kukwata kakadde nga bwe wakampa nkabale nga situnudde mu katale abantu abamu tumanyi okukola olukujjukujju nduyisa lukujjukujju naye oyinza okuba nga mutuufu kyomanyi kye baakusomesa naye si kituufu tugamba nti nakuwa ssente nange singa nze mbadde nzirina zaali badde zaakola amagoba oba zikyuse doli zaali zigula ettaka for example mu kyalo ekimu kati tezikyagula ettaka zaanafuye kati nyongeraamu si kituufu mu mabanja ga qard nga gaali gakuwola mu sharia tuzzaayo kyennyini kye baatuwa kakadde kamu era bwenkabala nenkola ki nenkakuwa mu mbeera eno eriwo ate saagala kitabule bantu agambe nti electronic money egenda kwawukana kuki ku bank notes ne paper money omuntu asobola okuba nti yakuwa akakadde mu mpeke musobola okuba nti mukkaanya n'akuwa akakadde ako ku mobile money kubanga ssente ezo mu mbeera zaffe eza bulijjo akakadde ku mobile money kashiringi era nakana akempapula kashiringi ate Bank of Uganda ne government zombi nga ssente yazikola ki yazikkiriza kale ekyo kikkirizibwa togamba nti wazimpa mu kashi weereza kashi omuntu ayagala kusasula ali mu America omugamba alinnye ennyonyi oba atuma omuntu akakuleetere no tulina okuba ate nga tutegeera engola gye bitambulamu ekikulu kya byonna nti nga bwe bakakuwa bw'okakola ki bw'okazaayo so omuwendo gwako tuli ffena ensonga eyo mbadde njagala etegereke bulungi kubanga nkulu nnyo nga bw'okiwulira kyekimu ne mu bbanja lye twagambye ery'emmotoka bwe mba nga nakuwola mmotoka nga nkozesa contract ya qard ojja kunziriza emmotoka eyo whether enaaba erinnya ebbeeyi mu kaseera ako oba enaaba essa ebbeeyi g'ojja kunziriza ki mmotoka abasinga obungi baagala nnyo ekibakolera kubanga nyongeraamu kubanga ebbeeyi ya shiringi yakoze eki yagudde naye akaseera kasobola okutuuka ng'ebbeeyi ya shiringi yagezze naawe onaasanyuka mu kifo ky'akakadde bakuwa 7 kumba tetukibayira nnyo ku sayidi yakufunamu kyokka wabula ne mu kukola ki ne mu kufiirwa
kati sharia negamba nti ebbanja olizzaayo nga bebakola ki bwe balikuwa kasaliba nga bbanja liri mweno form eya qard. Tuli fenna waliwo embeera eziyinza okujja nawe nzokutandisa okuzeebuuza nga oyisobola okutunuulira qiima value ya sente for example oba ey'ekintu twogere ku sente example okuvayo bulungi singa waguddewo recession waliwo embeera ezigwawo oba economic crisis netufuna credit crunch oba economic crisis ebyenfuna nemugenda mu katubagiro k'amaanyi nnyo for any reason oba nsonga za speculation oba nsonga za kola zitya for any reason netufuna recession akatubagiro ka byenfuna nga kanene ddala nekakosa buli kimu nekakosa buli sente nekakosa n'emiwendo gy'ebintu byonna nekiyitirira nga tekiri manageable abamanyi bagamba otuyinza okutunulamu oluusi luyinza okuba olutalo tusaba Allah ataase eggwanga lyaffe okuba nti ligwa mu ntalo era tujja bakubiriza buli omu atulaba abeere musaale mu kukuuma emirembe eyo gye tulabanga abatalina naye ng'ate weegiri tusaba Allah atukuumire emirembe egyo kutwaliza wamu kati olutalo singa lujja sente ziggwamu value nakuwola akadde ka sente olutalo lwajja oluusi sometimes bakyusa n'okukyusa ki sente president omupya najja n'agamba ziri zonna enkadde tezikyakola kati muzireete mukolebwe muti value ne zikola ki n'ekyuka abamanyi bagamba nti awo tujja kutunuulira so omuwendo nga we nagukuwa nti akakadde ku kakadde wabula value mu Luganda ndaba omuwendo era gwe muwendo omuwendo gwe byebintu bibala nga bingi naye omuwendo ye qiima ye value kati njagala muntegere bulungi tuleke kuba ntumixinga nsonga towaayo mu kakadde nga bwe kali wabula mweyize embeera ze twogedde ezo eziri exceptional abamanyi bakkiriza okuba tutunuulira value ya sente ezo before yali yenkanawa ntugeraageranya osasulwe kubanga la darar wala dirara principle ya sharia egamba tolumya nawe tebakola ki tebakulumya wadararu yuzal ate wabawo okulumizibwa kwonna kulina okugibwawo era abamanyi batugamba mu buufu obwo nti al-idtiraru la yubtilu haqqa al-ghayr obanga okakiddwa okuba nti olina kyokozesa nga kyanga tolina ng'okikozeseza lwabukake lwabuwaze tolina kyakikoyera obadde olina issue kati nga olutalo luguddewo ate nze hakki yange tefiira omwo olw'okuba tukakiddwa so ekyo abamanyi bakikkiriza ensonga nga bbiri tumalirize inshallah episode eno waliwo akasonga katera okugwawo mu bakozi era nga katera okukwatagana n'ebbanja lino eryokwewola waliwo obubiina abakozi b'ekitongole ekimu bwe bayinza okuteekawo nga baziyita cash rounds. Cash round kitegeeza nze naawe tuli abantu for example 10 buli omu aleeta emitwalo 5 kakati buli mwezi tuyina gwe tuwa kitegeeza nti buli mwezi for example omuntu ayinza okufuna obukadde 5 n'oguddako mulala n'afuna obukadde 5 jjukira wawaddeyo emitwalo 5 ne bagigatta ku zaabala ne baziwaani ne baziwa omulala naawe omwezi ogujja ogenda kufuna obukadde 5 naye ng'ate waddeyo emitwalo 5 kamanyi okubuzaabuza abantu kali haramu tekali haramu ate nawaayo 5 ate bampadde ezo cash rounds ziri halal mu kifaananyi ekyo kyenjogedde walinayo cash round eyo gye mukolayo nga terimu ekyo kifaananyi si gye ndi mukwogerako nze gye njogerako yeno egamba nti tuli abantu 10 oba 12 buli omu aleeta emitwalo 5 kati buli omu nga tukuŋŋanya nga tuwoono buli ze muleese nga tuziwa mulala contract ya qard eyingiriramuwa nti okubayita okwewola ono tumuwadde ssente zino tugeze obukadde 5 omulundi gumu naye nga tukimanyi emyezi gino agenda okuggwako ng'atusasudde obukadde obwo 5 naffe katukuba nga tabadulul qurud tebakiyita ompola bwe nkuwola bwe tuwola gundi bwe twewola buli omu bwawola munne naye nga tuli bakozi baawamu tukolaganira wamu tekiina mutawaana kwamu eyembeera muba muli mu kuyambagana ekyokubiri mwenna mugasibwa ekyokusatu temuli kwongeramu nti ate gundi afunye nnyingi ate gundi kakolebwa ati temuli bintu bifaanako bwe bityo tekiina nnyo mutawaana kuba nti mukigendamu oli ayinza okujja n'agamba naye seeka baatugamba nti kullu qardin jarra nafan fahuwa riba buli bbanja lyonna nga lisika omugaso gwonna okudda eri oyo awoze ebya riba
bwe nkuwa ekintu kyonna nga ogenda kunziriza nga nkuwoze eba riba eyo principle mwali mugibuliddeko naye abamanyi bagamba idha kana alqardu singa amakulu oba muwendo oba mugaso oguvudde ku bbanja gudde eri mwembi mwenna nga bwe mukirimu tekirina mutawaana yendaba ya Sheikh Islam bin Taymiyyah ne riwaya era ku Imam Ahmad bin Hanbal bati balaba nti wano kati buli omu aganyulwa ogenda kufuna nange ngenda kufuna kati ekiri fair temuli kuba nti omu yekka yafuna toli fena ako nkataddemu ayagala okategeera nga tokategedde osobola okukomentinga osobola okuweereza obubaka ne tukuddamu naye nkataddemu obaolyawo olw'abayizi bayirimu kubanga tukimanyi nti twogera n'abantu nga bamadala ganjawulo mu kumanya nammwe musobola okugenda mu maaso ne mukanoonyereza abayizi abali mu thanawi abali mu idaadi abali mu mizikiti nga muli mu kusoma kuba masheekhe mu kusoma okwenjawulo kakati ensonga gyenyinza okusembyayo newankubadde teziyinza kuggwayo mu biseera bye tuyina naye mukkirize ensembye y'ensonga eyinza okuba nti nayo weeri etusumbuwamu kiramulwa kitya okwewola shillings oba nze okuwola shillings akakadde kamu naye neŋŋamba ojja kunziriza mu ddoola ndowooza kibaawo ekyo ne mu mbeera za bulijjo nze nkuwadde shiringi naye ojja kunziriza mu ddoola abantu bangi nkakasa mubamanyi abakikola ye ayagala akuwe zino shiringi zonoonya naye ye omusasule mu ddoola kubanga ddoola for many reasons eyinza okuba nga eri stable okusinga ku shiringi kati ayagala kuwa ssente ozimuddize nga kakadde kewamuwa tekasobola kukolaki tekasobola kuyamba kati batera okugamba nti kasita kyekimu akakadde kali ku ssente mmeka saawa eno nti akakadde ka Uganda kalimu tugeze $2 $3 ojja kunziriza $3 tojja kunziriza akakadde mu shillings kasita tukabaze nga bye bimu ekyo tekikkirizibwa olw'ensonga kasita otandika okukyusa oba mujjukire nga tusoma riba mu ntandikwa ne tugamba nti ssente eza Uganda ne ssente z'e Kenya ne ssente za America ajnas mukhtalifa there are different genuses nti abamanyi baziraba nti nga bwolaba enjawulo wakati wa gold ne silver bwe balaba enjawulo wakati wa dollar ne real ne shilling ya Uganda oba shilling ya Kenya kakati twakiraba nti bw'oba wakugula shiringi ku shiringi oba shiringi ku dollar oba ogenda kukyusa ki contract eve mu kuwola gwe kyoyita okuwola nti oli mu kumpola kakadde oba ndi mu kuwola kakadde olw'okuba ogenda kunziriza dollar kitegeeza contract ekyuse neefuuka contract gye twasomye mu episode ndowooza ng'emu emabega ekwatagana ku money exchange eba tekyali contract ya qard ya loan eba efuuse contract ya money exchange katata amateeka agafuga okujja ssente mu shiringi ogazze mu ddoola twagalaba nga tetukkirizibwa kuteekawo budde contract ya qard contract y'okuwola ba loan yo nga yo erimu okuwa ku muntu ku budde agenda anoonye akuddize kyokka ate contract ya sarf oba contract ya money exchange yo tekkirizibwa mu sharia kuteeka mu budde bwe nkuwa kati akakadde ogenda kunziriza $3 nga bwe nzogedde ssaawa eno kati bw'ogatta qard munda mu contract ey'okukyusa ssente oba ogeze mu riba nasi'a oba otadde obudde mu contract y'okukyusa ssente ate nga sharia yatugaana oba ndowooza tukategedde kakati tetukkirizibwa mu bufunze kuba nti omuntu akuwola ssente mu shiringi za Uganda ate gwe n'okola ki n'omuddiza ssente mu ddoola oba n'akuteekako akakwakkulizo nti ojja kunziriza mu ddoola okuggyako nga temwakikkaanyaako akaseera ne katuuka nga tolina kyakkola ezo embeera zisobola okutunulwamu wamuggyako akakadde n'otambula n'ogenda ebuwarabu n'ogenda mu Amerika ssente za njawulo oyagala kuziweereza oyagala nekikutabukako nga mutuufu z'olinawo embeera eyo esobola okutunulwamu mu kaseera ako bw'oba nga olina seekawo naye mbadde saagala kyo mukitwale kati
wabula mujja kukibuuza nga Allah akoze eki abageredde. Otherwise genda ozivungise muddize okujjako olw'embeera nga ate ogenda okuzivungisa ate osegenda kuba nnene ate simanyi biki sharia esobola okubaako details zeetunuulira singa tufunye waqi'atu ayn nga tuyinawo akasonga oba ensonga emanyikiddwa gye tuli mu kukola ki mu kudiiringa nayo. But as a general principle omusiraamu abeewo nga akimanyi nti bwe nkuwola $1 onziriza $1 ate bwe nkuwola $3 onziriza $3 tongamba nti $1 yali nnyo bayasse nga bwe tugambye before. Bwe nkuwa shilling onziriza ki onziriza shilling eza Uganda ate ompa shilling za Kenya olw'okwewala okuba nti tugwa mu riba oyo olw'okuba nti contract eba yakyuse dda. Bw'owaayo shilling ne bakuwa $1 bogeze mu contract ya money exchange ate tetugenda kugatta money exchange mu qarud olw'ensonga qarud loan nga loan etegeeza kuwa muntu budde kyokka ate wano baatugaana okuwa oba okuteeka obudde wakati waagula n'akola ki n'atunda. Saba Allah tabaraka wa ta'ala tetuyinza kubimalayo, tetuyinza kuba nga tubyogedde 10 ku 10, tetuyinza kuba nti tusobezza. Atusonyiwe biyitidde nammwe basaasire muwulize mu bisinga okuba nga birungi mugoberere ebyo. Comment gye nsemberayo ddala ensonga ze twogerako tugezaako okuzifunza n'okuzigonza nga bwe tusobola, naye tukakasa nti kisobola nakyo okutulema olw'okuba nti si nnyangu. However ate tetumazeeyo byonna. Kati osobola ogenda mu maaso n'osoma kuba wali mu mpolampola, oyinza okujjamu n'ebibuuzo n'obubuuza bamaseeka ogende tolekera okusoma. Tuleeta ekigambo kimu bibiri toletanyonjawukana z'abamanyi mu nsonga ezimu olw'okuba nti twagala ozimbe foundation mwogenda okuyita okutegeera Islamic commercial law, amateeka ga sharia agafuga ebya business n'enkolagana zaffe ng'abantu mu byaki mu by'obusuubuzi ne ssente. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize omulimu guno gwe tukoze ogw'okusomesa nammwe akkirize omulimu gwammwe ogw'okuba nti mututobudde ne mulaba ate atusaasire tegeeza banno basharingire musome mpolampola. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.